Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga ebisesa obisanga ya Sb4 Media yafe Tuggussa Enssonga. Message yiyo nakozesa simu yange Harriet Nakajimu esimu yeyo esente ozirabe ze nasindi ntwala 5 mwebiri omwami oyo mubanja emitwalo 85 mbadde nga ntunda amanda n'enku ayokya bulooka era nakati ewaka bali mu kukuba bulooka twe kumuforcinga n'akwata ezo sente n'azinteerako era nsigadde mubanja balansi wange. Oyo omwami agenda kulwana nnyo okufuna abantu bonna abasobola omuyamba tusigalaawo afune ebisirusiru bye nga tetukola tutuddawo ye ebibye bisobola okutambula. Yakera ku macha nankuba MP kibooko galamira nankuba kati entandikirewo okukwata omwami oyo nti kuba kati tuli abadde ampayiriza kyaka tuli ku mutwe nga nakiwulira ku CPS nakikola n'agamba nti omukazi oyo nsonga zino nezigenda ensonga zange nazivunvubika ati ku ssaawa eno bw'aba agambye nti mukuba kitegeeza agenda kwogera bingi nnyo okulaba nti abuze obujulizi. Nze sukulu fees njazisasula ku Skylark nga siri gye yabatwala eri ate atwalayo ku ki kyekyantwaza abaana ku ssomero eryo era nsobola obbazaayo naye singa wabadde wasobola okwogera n'ab'essomero eryo sukulu fees z'omwami oyo ziba za kutega butezi. Bobo kyabwagala oba wakoowa nsaba Katonda atuukiriza olunaku lwe naabeera singa omaaza. Ofcom Training Center etendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi certificate y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa abakumaca abakawungezi saako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 3 6 78 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga kino kitundu kyakuna tuli ku nsonga za mukyala Nakajimu wootuukidde wano ng'omwami yakavaawo kyamukisa mu bintu oba oluddewo mu kkubo twali tukusuubira naye omwami yakavaawo atubuulidde sayidi ye naye ffe tetulina sayidi kwe tubeera tugaba amazima na bwenkanya byatubuulidde byayogedde bibadde bingi alaga nti olinamu obuzibu gwenga gwe naye ayinza okuba alina obuzibu naye tugenza okumaliriza nga ye agamba agenda besootinga ng'omusajja nga lya famire. Emboozi gye batuwadde atugambye nti 80 ku 100 bya bulimba mbu watulimbye
watulimbye ebintu bingi nnyo byatugambye bino bigambo bye amazima nga yagalina so twogedde ebintu bingi nnyo naye okuva twakola story waliwo olamu obudi butya okuva lwe twakola story eno yafulumye abantu bankubidde amasimu nga bangi abamu ku bo nga baŋŋamba nalwawo ekyo kye nalina okukola n'ebisinga obungi tebyandituuseewo abalala nga bagamba gwe ow'omunjuko oguddewo ekkubo naffe babadde abbako poloti zaffe osanga ku luno tunaayambibwa kuba obusente abaana baffe bali bweru mu bawalabu gye bakola ne bafuna obusente bwabwe ne babutuweereza ne tumugulako poloti natusuubiza okututta poliisi ne zituvunvubika naye koguddewo ekkubo naffe tujja yambibwa ekyobulimba kati nnyo tugenda kukwata ku nsonga za poloti ne kyemmanyi era ku nsonga z'ettaka ezo tetutera kuyingira mu nsonga z'amataka ffe nga SB4 Media wabula wenna oba omuzadde oba aliyo nga bali bakubyeko epoloti oba ettaka ogenda ku poliisi n'owaabira poliisi bwetakuyamba jangu ku poliisi y'ekatwe ennene bwetakuyamba genda ku CPS tebasobola kuvunvubika okuva ku poliisi y'oku kyalo poliisi y'ekatwe neya CPS ensonga z'ettaka tetuzikolako naye just nkuwa ku magezi ti kiba kituufu oliyo abantu be yali abbyeko amataka bagende ku CPS kubanga yo CPS yotogyesiga sisuubira nti waliyo kyabasobola okuvuvumbika webanga ne CPS ekuvunvubise kireete mu mawulire tujja kuyamba tujja kukolako sitole ng'olina obujulizi nti nagula ettaka oba endagaano oba ekyapa nga weekiri tukuteeke mu kamera wennyonnyoleko naye tujja munoonya oba osobola okuntegeera bulungi so gwe wena ng'oli eyo tuli ku nsonga za famire eno siga nti bwe babbako amataka mujje nedda ku nsonga ezo ekyo ndowooza mukitegedde bulungi so ku kirala ekyobuyambi abukuwa ekyobuyambi mwami SB4 mbadde nsaba kansooka ennyonnyoleko ku bulamu bwa jjo yagenze n'apaakinga ku kakonteyina kange okuva ku ssaawa 2 kennyini paka ssaawa 6 ogw'ekiro abantu ne batuuka n'okulowooza oba mu mmotoka taliimu ne balowooza oba alowooza tutidde tusuze mu kabanda n'asimbulawo emmotoka ku ssaawa 7 ogw'ekiro nawulidde emmotoka ewaka nebeera mu paakingi nesirika nekyuka neddayo neddamu ku ssaawa 10 newajja emmotoka era nebeeramu okutuusa lwe yagenze otulo ne tuntwala ku ssaawa 11:12 mbadde nnozukuka ntegeka abaana era twasuze mu kisenge kimu n'abaana ye yasuzeewo ewaka teyasuzeewo nga ndaba siri seefu tatera kubeerawo naye nga ajja obwolumu nga ndaba siri seefu ku lw'embeera eyo ekyobuyambi mwami SB4 nze siyinza kuva muyo neŋŋamba kaŋŋende mu mawulire abakazi bangi babulwa emmere ewaka ne bafuna oba abasajja abalala oba ne bakola emirimu emirala ne bafunira abaana ekyokulya nze siri muntu munaafu nti nazze kusaba mmere wabula omwami tatuukiriza byayina kutuukiriza nti abaana batuuka okubeera baana jjukira bwe badda ku ssomero bakola beginning ne bakola mid naye abaana abange bagenda okutuuka beginning aba awedde baba bagenda mu mid exams nentuuka ne mugamba naye lwaki kino kibaddewo ng'atolaba sente azirina kuba omuntu agaba aba alina nze natuuka bw'aba atuwa obuyambi nandisabye ne mutuukako n'ewaka omusajja ow'ebbeeyi alabirira abantu agaba n'amamotoka ewaka waffe bwe wafaanana tujja kujjayo nze ekyobuyambi singa abadde tabumpa sandize mawulire kusaba buyambi bw'abaana kusaba mikono gy'amaanyi ginyambeko omusajja oyo bamufoosinga aweerera abaana nakubanga amasimu ku ssomero nga mbuuziza mikwano gy'ayinamu ku ssente abaana nga ntya yagamba temugoba abaana bange ate tebasasula ku kantiini balina osasulayo nga taamu yakatandika ebyokulya ne baba nga babijjayo obusente butuuka ne bubaggwako era singa nandibadde nzikirizibwa abaana bano okujja mu mawulire naye nga bwe baŋŋambye nti tekikkirizibwa bandibadde nabo bajulira lwakuba nti bave mu nsonga z'abakulu so ekyala kyatugambye kyomubwe kyewamuwayiriza bino bigambo bye wamuwayiriza watugambye nti tayagala okole
agamba omuwaayiriza era mbu ne bizinesi gy'olina yakuwa ku ssente otandike bizinesi n'atuwawo n'obujulizi wa mobile money nga yakusindika $52,000. Message yiyo nakozesa simu yange Harriet Nakajimu esimu ye eyo esente ozirabye ze nasindika $52,000 omwami oyo mubanja $85,000 mbadde nga ntunda amanda n'enku ayokya bulooka era nakati ewaka bali mu kukuba bulooka era waliwo n'enku ze nateekaawo ku bbali ng'ekibanda nkivuddemu era nazo ne bazitoolako kati yansaba muweeyo emmotoka z'enku 2 buli mmotoka ebeera ya $25,000 ze mmotoka $50,000 mu mitwalo egyo 5 twali nga nsazeewo nga ndabe wakati wanyirira ne mugamba kankozese curtain holders gwogule curtain nenkwata $3 nengateeka mu curtain holders ezenju yonna nangamba sente yonna gy'oteekako giwandiike nja gikuwa kuba namulangira sente z'ekinaabiro okukisiba tailozi ne sente za langi y'omunda buli ssaawa nemba nga nzimulangira ne muganzi omukazi we nsoboledde okukwata obusente obwange ne mbugattako lwaki tokola kino n'okimaliriza kati emitwalo egyo 85 ne giwera n'akwatako $50,000 n'agimpa ne wasigala $85,000 nenkaabira sente ezo okuva mu mukaaga nga nkaabira sente ezo nenzikaabira paka bwe yatabuse wano nange nentabuka naye ne mugamba oba oganye genda ku bbaala nyingire mu kaawunta mbeera awo paka lwe naafuna sente zange oyo yali kapito wange nga nywana kulaba nti bwazimpa kubeera neewolanga bwewoza okubeera mu manda bwazimpa ndabe nga ntandika kuba omwezi gwampeddeko ogusooka nga ne guno ogwokubiri nguli mu makkati kwe kumufoosinga n'akwata ezo sente n'azinteerako era nsigadde mu banja balansi wange so tezabadde za business tezabadde za business era nsigadde mu banja wadde ndi mu kamera naye akwate sente zange ze mu banja azinsasule ekyobuyambi singa abadde ampa obuyambi mwami SB4 yezo ensonga ze bakola ku CPS mbuni n'akatuli ku mutwe ne batandika okuwoza omukazi simanyi mbu engeri gye yakazaala yavuddeko waya n'aleeta n'abikkawo ekyo ekifaananyi omuntu nga nze navuddeyo nenkaabirira abayamba abalaba midiya yo nga nnonye buyambi singa mbadde n'emirembe n'essanyu nina bajja bange sandivuddeyo kuswala nina abafamire nina bato bange ne bakulu bange sandivuddeyo bandabe ku mawulire ku kyalo kwenkolera konna buli omu ali kunze gwayogerako ekirala mawulire ng'omwami anyamba ekirala mbu weeyingizamu okweragula bwe kaseera ku basawo era waliwo yakusangako mu ssabo ndowooza n'ab'ekyalo baali bakitegeddeko nti omukazi oyo ali awo kati n'abantu ne bakuŋŋaana kati poliisi nekonkona poliisi bwe yakonkona ne bamubuuza gweokola ne baggulawo essabo omusawo muganda ali muli weekali era mujja kukalaba akasabo kalawundi muli omu agavubuka beeyambudde muwala wange first born bamugjeemu engoye babasibye ebbombo second born n'akaakaana akato ak'ennaku 3 kabimba ejjovu ndowooza oba yali ali oba bbugumu oba mpewo omukazi kyava afuluma kati olwo liri erinnya lye yagamba erya luminati werijjira kyava afuluma n'agamba laba omutemu wuuyo oyo musi oyo alina ebintu ebireeta ssente bannanga wuuyo ensonga z'abasawo ezo nazikunyonyolako naye saazigenda wala kuba teri gy'ogenda kumuloopa bya kisawo babikkirize ensonga z'ekisawo zatandikira ku mwana wange omulenzi omuto kwe zatandikira ne zituuka ku nze nti nange mwennyini nalwalako ne ntuuka okulwala obulwadde nga yabuleese era ne gye twabujjanjabira ne mba nnyonnyolayo omwami oyo ye ng'omuntu akimanyi era ekituwambisa nandigambye nzikirizibwa okunnyonnyola ensonga z'ekisawo zonna nzimaleyo yogera omwami wange bwe twatuuka mu eyo embeera ng'omwana wange amaze okugenda mu ssabo tutegedde nti omwami yaleeta ebyawongo okuwongayo omwana wange afune ssente omwami yaddamu ensonga eno era ne bwogenda ku kyalo bakijulira bwe banaaba tebatidde kamera natuuka ne nkwatibwa obulwadde ne bunnume ennaku 2 gye twagenda ne batugamba okimanyi nti omwami wo ye yaguze eddagala likutte yafuna essente era tolyawukana na musajja oyo okuleka nga Katonda ayambye nnyo
kuba ssente ze zitambulira ku ggwe n'abaana bo. Ne mugamba nali nkiwuliddeko naye mbadde manyi yakivaako. N'agamba toyina kukola kuba ggwe bw'okola ye takola. Toyina kukyala kuba gy'okyadde oyina kubeera kintu kye kitudde mu nju awo ebibye kwe biba bisinziira okutambula. Era nkulayirira mwami SB4 tolaba nti nazze mu mawulire oyo omwami agenda kulwana nnyo okufuna abantu bonna abasobola omuyamba tusigale awo afune ebisirusiru bye nga tetukola tutudde awo ye ebibye bisobola okutambula. Ebintu byasawo tetutera bikkiririzaamu naddala ebintu by'okuguza ebyo naye tuwera biwulire katubyogereko. Bwe nalwala nenva mu maka ge yeegayirira era ku kyalo okwo buli muntu yamulaba ne batuuka n'omuyita omulalu ssente ne zimuggwako emirembe ne gimuggwako nga takyayina wadde 10 n'atuuka n'okwagala okukwatako ku muguwa. Mu kututabaganya bwe twagenda okutujjanjaba omwami yennyini yafukamira wansi n'agamba mama w'abaana nsaba nsonyiwe naye nga nange gye nali ekyanzikirizisa tujjanjabibwe wamu nga nange nnumwa nina okupangisa nina okuliisa abaana baali batadde mu lockdown okusoma nga muwala wange alina okugenda asoma era nagenda emukono ku mukono parents ne mutwalayo n'asoma kati nga ssente ezo nsumbuyibwa ate nina obulwadde n'asalawo n'agamba tujjanjabibwe nanneetondera n'aŋŋamba ebintu bino yabisimba nga birina okunsibira ewaka okumukolera ssente birina okukuuma awaka okumusaasa emisango era ye yakasibwayo ndooza mulundi nga gumu oba ebiri tasibwa ku misango gy'alina emingi era bamuloopa nnyo n'ebyo byonna bikomaawo. Kati n'agamba nga ebyo ebintu bwe byakula byatuuka ne bikula ne bituuka ne bisalawo okwagala okutwala abantu kuba nakati essaawa eno babadde nga basala embuzi buli Friday n'atuuka ku level y'ente ku bbaala awo abagamba mukuba omupiira naye embuzi gye mbateereddewo mugisalira wano nentuuka ne ŋŋamba mu mutima n'abantu ne baŋŋamba omusajja ono azzeemu ebyokuyiwa omusaayi agenda kuddamu bituuke kati atuuse ku nte bigenda kutuuka ne ku bantu. Kino ekintu kyendimu kinene nze mwennyini kinnemye okwejjamu kyovudde olaba nvuddeyo eri amawulire ne ŋŋamba yenna anaasobola anaakwatibwako anyambe esobole okuva mu nsonga ze. Omwami oyo yafukamira n'aŋŋamba ebintu yabijja wa mulundi entwetwe ye mwennyini mu kamwake era nalabanga omuntu mu nnyumba ng'omwekanga n'obeera ng'oliawo oba okutamya oyoza n'olaba akuyita mu maaso ng'ewaka tetuyinawo wamulirwana tetuyinawo muntu byonna nenzijanga nga mbimugamba ng'agamba bijja kuggwawo. Abaana nga bazuukuka ekiro kati munamuwala wange ne ku ssomero baana banne bakimanyi ayogera olulimi lwatamanyi mu kiro n'azuukuka n'ayogera bino n'ayogera biri n'amala n'awawamuka naffe ffenna bwe tuba tusuze wamu naye omwana oyo ng'ayogera ekintu ekyo era yaleeta omusawo omukyala we ejjinja n'amugamba jangu era nakati nfunye entiisa mu mutima nga nzija kuba omukyala oyo yamuleetanga ewaka ku misango gye n'amugamba waliwo ekiri obubi jangu otuyambe waliwo ekiri obubi jangu otuyambe omukyala musanze ku mulimu bweyaja ejjinja ow'ejjinja ne mmanya nti bwe byabulidde akatambi n'amukubira essimu linnya jangu era kyemmanyi baasuze mu mikolo gyabwe egyo omukyala musanze ku mulimu bwe musanzeewo n'aŋŋamba nga wankyawa lwaki tonkubira ku ssimu kuba twayawukana naye nga bw'omubuulira ensonga zakuteeka ku conference omwami najja n'akuba nali manya agenda kujjanjaba abaana afuuse wa famire n'aŋŋamba gwe buli kyowulira ekikwata ku baana nga simanyi nti oba balina lukwe bawulire ki kyendowooza bwe buli kyowulira oba omwana amekese mannyo oba yeesise kubira omukyala ono omukyala ajja tuyamba omukyala bwe natandika ng'omukubira nga nteeka ku conference omwami n'awulira buli kimu kati ebimu omwami yavangako kuba kano akawala akato tatawako bw'asula ewange jjukira alina ekisenge mwasula naye bw'asula mu buliri ewange kasula tekeebase kasula kawawamuka kasula kakaaba kawalampa ppiro kakola kati emirembe gikabula. Kati omukyala bwe nakimugana ne mugamba omanyi omwana ono buli taata we lwasula ewange omwana azuukuka n'akaaba n'awalampa ppiro n'abulwa emirembe kati omwana omwami n'akomawo olwamugulira yambaka bubasi matayi onjogerako ebigambo n'otuuka n'okugamba mbu bwe nsuza ewuwa omwana awalampa ppiro n'atabuka n'akola ebintu bwebito neera nekyo ensonga eyo nayo n'enkubya omukazi ne mwesonyiwa leero omukazi bwe musanze ku mulimu neneebuuza kiki kyayagala wano natandika okuneebuuza kuba omukazi namugaa siddamu kukolagana naawe toddamu okunkubira essimu siddamu kukubira ssimu era famire ye nenje esonyiwa leero bwe mbadde nzija ne musanga ku mulimu nangamba bangambye watandise okutunda wano engoye nange mbadde njagala kugulayo lwaki totwambaza ne mugamba ndikubudde sigenda kutuulawo naye omutima era ne gwesika era omukyalo oyo lwakuba nti siina bwe nakikola naye gyali ku kyalo yatuuse era kati bali mu mikolo gyabwe nze buli lwe mbanga nzigulawo ensonga zange azisiranya nga bw'asiranya ez'abalala era lwaleero luno nsaba buyambi mama fiina gwokulira abasawo abaganda mu nsi muno
mama nkwegayiridde ebintu bino poliisi eyinza obutayingira nnyo mu nsonga za kisawo naye mama osobola okukebera n'olaba bwe mba nnimba mama n'ojulira ensi kati gwe buyambi ki bw'osaba kunyamba byonna anzijeko amalogo ge mbe nga bwe nno batampamba bwe mba nsobola okubeera n'abaana bange andeke kuba abaana bange bamanyi obwerere bwa taata waabwe yali akubyeko oluggi lwange najja mu kisenge nambuuza oyagala neebake ku baana bo baku nkoko zo kati sisobola kulekera mwami oyo baana wayaze zinywa enjaga zigira ne zivaako era abaana bange mbabeera ku lusegere yaŋŋamba ayina ekipapula ekimukkiriza okubeera n'abaana kooti yakimuwa essaawa eno simanyi oba kooti yakimuwa oba teyakimuwa kuba abakooti baatuukako ewaka mu nsonga z'okunkaka nkola endagaano so otuula SB4 Media Tuggussa Enssonga byo biwanvu netusaba Katonda nti bijja kuggwa ye yagambye nti kyeweekwasa awo wooli oyagala gwe akuwa ebiwandiiko byawo otunde ye mbu kyofa oyagala kutunda oveewo ate nga awantu woole ekimanyi bulungi nti waabaana be mwami SB4 nsaba ofuna olunaku oyiteko ewaffe endagaano eyo bw'oba wagirabye esoma nga mpadde yiika nnamba okutaliiko katunde konna aleete endagaano ze natunda kuba yatunda dda abantu yabaguza ninako n'endagaano ezimu ng'abantu omubuuza lwaki okozesa wano n'akugamba omwami wo yanguzaawo naye mbu bonna wonawe yatunda mu bwasayiningako n'omukono gwo bwe nasayininga waali ninako abantu balinga ba mirundi ebiri be nasayiningirako baali bamukutte nga bamusibye yali alina ettaka lya bye ye Kalamata ne bamukwata nga tetulina school fees mu 2019 bwe bamukwata ne tunoonya ssente ne zitubula nga buli gwalowooza omuyamba tamuyamba bonna batya bamanyi nti naye nabo bayinza okugenderako kuba bagamba mbulira gwoyita naye kati n'atuuka n'agamba kansaleko wana poloti mbutunde nsobole okufuna ssente kuba yeewola kati abamuwola ne bagamba omusibe takola ndagaano bw'avaayo ajja akola endagaano eyo atundeko zezo endagaano ze yakola naye abasigadde ne besiinaako mikono nsobola okufuna fotokopi zaabwe bwe bali ewaka nze saagala kutunda bintu by'abaana bange kubeera sirina buyinza butunda bintu by'abaana naye omwami yatusingayo era ebyo ebintu ebyapa ebibiri bw'aba akkiriza nti teyasinga byapa ebyo nze tabindaga biraga amawulire ng'alaga oligino kopi yasingawo ewaka era bagezezaako mwami SB4 nakulaga ewali obutooke abaawo bo bangoba kuba bano be yasingira ennyumba bo bagamba ekyapa kikasita be bakiina ssente zaabwe zikula nga n'ekifo bwe kikula abo bo bamativu bano abookubiri bo baŋŋaana naako okukozesaawo era ne bajja ne bandaga endagaano ne mbasaba nzikuba ekifaananyi ne bagaana naye nga yasinga age mumaze emyaka 15 nga mu bufumbo omuntu ali muzadde n'abaana bakulu ewana first born mukulu omuntu ali yeebuuza lwaki temukwatagana nga famire ne mumala ensonga zino nsonga twagezaako zitwala mu bantu ab'enjawulo ne zirema kuba talina gwawuliriza buli gwe yandiwuliriza atya era bamugambayo bigambo bitono nnyo tewali ayinza munenya kutuuka wala kubanga omwami oyo ye muntu anywa ebimujjako asobola ne bwe waba waka nga alinaku ekintu kyakukoze n'omugamba naye mukyogereko ng'abantu akugamba mpeeri walibireekana kujja kuwumula ate nawe omalako emirembe ng'akuyitako ng'agenda mu kisenge ky'oba onaamunoonyayo oti kuba ye kyagamba nti gw'oliko akakyamu ku mutwe gw'ogamba naye anywa ebimujjako ekyakakyamu nze sifudde eyo bw'aba asobola okukakebeza akakebeze naye nange bw'aba akkiriza ebiragalalagala byanywa naye babimukebere kuba ye ekyo yakifuna nga kyakwekwasa bwe twagenda ku kooti ku poliisi ya CPS kyekintu kye yakulembeza nti ndiko akakyamu ku mutwe gwe mukulu wo tulaza bina byonna lwakyabyogera obulwadde bwe nagambye nga emabega eri yalina obulwadde bwe bwa mirundi ebiri ng'alina ebbuba ng'omuntu ekyokubiri nga mulalu ng'omuntu singa mbaddeko akakyamu ku mutwe mwami SB4 nandibadde neekoze endooza ebintu abalalu bye beekola naye obulumi bwe nnina si bwakugamba nti njagala kutunda mwami SB4 abakazi gye bali abassa abaami bwabwe nga tebatuuse na mawulire talina budde bwago
n'anoonyereza mikwano gikole ebyo n'agamba ekyo kankikole ntunde ewaka nze ayagala okutunda ewaka lwaki njija nentuuka mu mawulire nentuuka okkaaba amaziga olw'obulumi bwange njolese ennaku yange. So kati gwe omuntu ali eyo gwe kyoyagala papasi gwe kyoyagala kiki kyensinga okwagala mirembe akwemirembe n'obuyambi bw'abaana bange ate omwami wange ngezezaako okubeera naye emirembe we gibuze kuba atugambye ewaka tewabula bukyakulya obuvunaanyizibwa butuuka sukulu fees azitoola sukulu fees waliwo mbu abaana be wakyusa essomero nobajja mu ssomero lye lyeyali abawerera sukulu fees n'akugamba nti oba oyagala mpeerere bana abaana bazze mu ssomero lino lyempeerereramu banne mbu n'ogaana era ye agambye mu kamera n'agamba ye ali redde okwerera abaana be nga teri amukase singa obajja mu liri essomero n'obateeka mu ssomero lye lyayagala. Nze sukulu fees nja zisasula ku Skylark nga siri gye yabatwala siri ate atwalayo ku ki ante kati ngazazzaako gaa nti ajja banatwegatteko gaye tosobola kubeera waali sijja kubeera naye sijja kubeera naye no naye mbu gwe walemerako abaana ggwe bali mu ssomero lyo gwe lyoyagala bino mbikugamba nga wabitugambye. Mwami SB4 singa nalina kigendererwa nga nina kyenduka nsuubira sandituuse mu mawulire naye taamu eno ekyanzigisizaayo abaana ekyalo kyonna kyawulira ng'ategeka ekivvulu ng'asonda mmotoka kugigabira muyimbi ekyalo kyonna kimumanyi aduulira ne banne n'abagamba mmwe temwategedde nti leero lwakunywa n'ateekwa ebyokunywa ku mmeeza ebirala abantu ne babipaakinga ne bagenda ye muntu amanyi okugamba eno yidi omwenge gwonna oguli mu kawunta ne makuleti mugubale mumpe bbiru ne bamuwa bbiru ya miliyoni emu n'emitwalo 8 n'agisasula n'agamba muyite n'abali mu buliri banywe. Ayagala nnyo obutaala ayagala nnyo abantu ab'ebbali okutegeera nti ayina naye nga ffe ab'omunju abasookerwako ekyakugisaayo abaana ku ssomero ekyanzigisaayo abaana ku ssomero kye kino ssebo yaŋŋamba ye mutaamu yasomanga wiiki emu taliiwo mwegayirira tuyingidde wiiki ey'okuna abaana tebannadda ku ssomero asisa amasannyalaze emiti ena asasudde miliyoni 4.5 kuba ku bbaala kwaliko emiti egijja nga gituuka bulungi era amasannyalaze gaali weegali kati n'agamba gali ag'ebbala gagenda sigamba nti teyayina ng'ate ayina okukola naye waaliwo gaalina ng'ayina ne genereeta yanditemyetemye n'agamba kabagira basimba emiti nga bwe tukozesa gali n'abaana badde ku ssomero naye yasika amasannyalaze n'asasula abalomba abakuba bulooka ne musaba ssente ne mugamba naye wadde 10 nezange wakiri zewandimpadde nezange tozimpadde zenkubanja wakiri wandizimpadde nenkolera abaana ebyokulya nengulayo ne buli requirements zino z'abaana ku ssomero. Omwana omusirusiru avumaganya nnyina nze kyekinnuma ku baana bange neŋŋamba kambeerewo ku lw'abaana omwami yaŋŋamba kimu nze nzijako obusiru bwo nasomanga mutaamu nasomanga wiiki emu siriiwo naye nga bw'otunuulira yasomanga mu wiiki emu mu ttaamu ebintu byakola naawe okaaba ebintu byakola naawe mwennyini bikaabya n'ogamba omwana wange kansabe obusabi aleme kutwala sayidi eyo mwekyo nentuula wansi n'ensirika nenoonya essomero erya layisi neŋŋamba tuli mu kibiina mulimu abakazi abeewola school fees loan ne baweerera abaana baabwe abakazi bannamwandu gye bali nga tebakenda nkya kusaba Katonda kutwala baami naye nga baweerera abaana baabwe neŋŋamba kati kankitwale nti siina mwami nteeka abaana mu ssomero erya layisi kyonna ky'anaakwata n'akimpa oyo school fees ajja kuba mwangu bwe naaba ntandise okukola ne bw'anaabanga aluddewo okumpa nja batwalanga mu budde kuba school fees nja mwewolanga ye bw'asasula ssente ziddeyo kyekyantwaza abaana mu ssomero ery'essente ntono kulyaweerereramu kuba liri eddene lyaweerereramu ssente zaayo nnyingi ate nga taziwaayo mu budde yagamba nti oba abaweerere batwale mu ssomero ye byayagala bamuwa baweerere amu takirinaako buzibu yadde abeyogeredde ku kamera andi fena tuli ku kamera obujulizi bwa kamera bwesigala kajiba emyaka 10 weebuli busigala kati ke kaseera mugambe nti owaayo abaana baabano baweerere akwate abaana baabatwale ate ekyessomero kubanga kati ekyessomero ekyokuweerera abaana bw'abakkiriza mu kamera n'omwana omuto bw'oba omugambye nti gobbye ssente wadde azifunyiza mu ngalo ayinza osooka okwegana oba n'azisuula wansi kati oyo omuntu mukulu ebintu byonna bye nayogedde azze yeetegese ng'ayina ekyokuddamu ne bw'agenda obbibikako anti kiri bwe kitye nti singa ttaamu ejja ng'obamuwadde
nazingira weeks 3 nga tanabazza ku ssomero ffe ng'otukubirako nga tujja ng'abaana tubabuuza bati muli ku ssomero oba olwokutete otegeera bannange kati mwami SB4 ku nsonga y'okujjanga n'alwana n'ankubira mu baana n'abaana n'abakubira mu ntalo zange kuba bakaaba ne bagamba daddi leka mami ne bafaayo bataase muwala wange yamugambako n'amugamba naye daddi tuli mu kaholide ka Piero naye ffe tuddayo kukola endi yaffe kati ntanda ki gy'otusibiridde mami wuuyo omuleetedde abasirikale tubalese mu nju wano walese omukubye mazima tugenda kukola ki mu bibuuzo abaana bange bbunga bo tebayina mirembe mu famire era omwana yatuuka n'aŋŋamba naye mami ne bataata abalala bwe batyo bwe bayisa mu famire zaabwe agambye yali akukubyeko naye yabivaako kati takyakkuba era mbu n'olunaku bannamawulire bwe bajja ewaka wammwe wali omukubye ng'omukubye mwami SB4 watugambye biri ku kamera yakeera ku makya nankuba MP Kibooko Galamira nankuba MP nankuba emiggo serious ulira nengendayo omukyala nga yakukuba nga yankuba omanyi Galamira ajje kuba tukwatayo omanyi SB4 waliwo ekintu ky'olina okumanya omuntu embwa bweruma omuntu si mawulire naye omuntu bwaluma embwa kakati omukyala bwankuba nengamba ne bannange ndowooza tageti ye yonna yali ya tageti yonna ng'anoonyera kibi Mr. Serugo okkiriza otya omukyala okukuba ate bw'omuddiza agenda ku poliisi akuwabire Galamira yakuba ku kanyuma ya gavumenti alwana ng'omukazi bw'alwana bikonde ngumi kuba nkwatako nkonako nkuwabire nga ye kyayagala bwoddamu omukuba agenda ku poliisi akuwabire agamba abapoliisi ono mumugobe waka wamukuba n'omukuba n'akaaba n'awoloma n'atakuddiza yadde era owamawulire najja n'akola swe naye nti tebagiteekayo ng'obujulizi weebuli wamukuba so mbu ye takyakukuba yakivaako ekyokukuba n'atugaa nti gwe bwebalire kutawaanya mpozi n'akakyawanko koolina byatugambye naye tekitegeeza nti ensonga zikomyawo nafunyeko essimu okuva enaggulu ndoza nakuweereza ku kagundi ne bagamba ogende mu kooti eya Wakiso so tusaba tukolera ekyo ogendeyo bajja kumuyita mutuule kuba sisuubira era nga tugambye sisuubira nti waliwo omuntu wogenda ogamba oba musirikale oba nti omusajja oyo oba yandoga amalobo tebagakkiririza naye singa bamuyita mu kooti n'agaana okujja oba najja nemutuuka ku nzikirira embeera asobola okutereera eno embeera si yaluberera egenda kutereera obula kati gye biraga mwami SB4 simanyiyo naye nze ekikulu kye nali nnina kuyita ku midiya yo nti ne bwe binaaba mu maaso eyo siyambiddwa abaana bange baligamba mama yagezaako kakati nkukolekitingemu owedde okuyambibwa wayambiddwa dda mbuuza lwaki wayagala kujja ekikuli ku mutima okiruwensi era wakigamba mukatami nti nowooliba ofudde abaana baliraba obutambi so essaawa zino biri mu mawulire abantu babirabye bakusaasidde naye azze bamulabye abirabye nti anything ekikutuukako essimu yaffe gisevinga obeere nayo ogiweko ne mukwano gw'omulala oba mikwano gyo nti newooliba ofudde bajja tutukubira ffe tujja kukola eggulire kuba tewaliwo ogenda batugamba nti temukwata mawulire mu kuziika ffe tujja ddigamba mukyalo ono twabaddeko naye mu wiiki ewedde wa mwezi ogudde mu mwaka twali naye yafudde tubuuzaako kyawe yafudde ki oba kitegeera naye nga befe tetunalina nti oba gwofe anything oba kukubye obanga polisi yagaana okukuyamba amawulire gasobola okukuyamba asobola okukutemako omukono ffe tujja kujja tushutinga eggulire nti alutemyeko tugambe nti yono omuntu yejja neyeewolereza mu kamera kyekino kyakoze andi naye wekiba nga kituufu wamukuba katambe kanera ajja kukalaba sebo naawe kiro kyonna ekikutuukako nga omukyalo no yakikutuusizzaako fu tuyita oyinza obutagenda ku polisi kuwaaba kuba teri woofiisi n'ey'abasajja kuwolereza abasajja fe otukubira ne tujja ne tukolako eggulire so bw'oli mukuba
ffe tujja kujjayo tumukoleko naye oba okitegeera nti obuyambi bw'osoose okufuna bwe buno ekyalo kyona kitegedde ensi etegedde biri ku poliisi enaggulu byatuuse ewakiso gye biri nfati nina okugendayo ewakiso neebuuze ku lwaki nakubiddeko dda osi waayo twayogedde tulina okugenda tukole follow-up nti lwaki omukyalo ono waleeta ensonga ze zibulira wano kati ekimpeddeko kwe kugamba nti nkuba omwami wamubattula amaanyi agakuba omwami ngajjawa simanyi bwe nyinza tandikira kugeza mu mwami oyo luyi omwami akuba abantu abasinga nze kati nze ntandikirawo okukwata omwami oyo nti kuba kati luli abadde ampayiriza kyaka tuli ku mutwe nga nakiwulira ku CPS nakikola n'agamba nti omukazi oyo nsonga zino nezigenda ensonga zange nazivunvubika kati ku ssaawa eno bw'aba agambye nti mukuba kitegeeza agenda kwogera bingi nnyo okulaba nti abuze obujulizi kyasi weri nga nkugambye nti gwebera n'ennamba yaffe giwe ku mikwano gyo oba abantu b'okukyalo batuganya abantu b'okukyalo bamutya bakyamaani bonna gwe giwe kyamaani oba giwe oba defense oba ani babeere nayo obagambye nti banakyo ekintukako mukubire omukulu oyo kitegeera nti ne waleba akusibidde mu nnyumba watugambye nti yakusibako mu nnyumba yansibira mu nnyumba ssaawa 6 yatuggulira ssaawa 5 nga zigenda mu 6 n'atuggalira mu nju n'atambula n'agenda abaana nina obbakeeza basome bwe yatuggalira mu nju yatugamba agenda gikumako omuliro kati kwe kukola vidiyo eyo neŋŋamba kanjite singa onaawulira ennyumba eyayidde mu Lukwanga nga omwami ono yalese abiwoninze kinamba kinnyamba kwe kukola vidiyo eyo kubanga yateeka kufulu 2 ze siinaako bisumuluzo ku luggi lwaffe oluyingira mu sitting room olw'effumbiro kati omwami ono yali azze okujjako wa welding kuba akuba kufulu buli kufulu gyagula atera otuwaako ekisumuluzo kimu kati kwolwo yazikuba n'ateekako ekufulu endala n'enzija nga waggale bwe twayingira n'atuggalira n'akwata ekkubo n'agenda era yakomawo saa 2 ez'okumakya n'aggulawo abaana kwolwo piki ye nabawa n'ebatwala bagenda leeti naye mwami SB4 natuula n'omwami oyo n'enteesa naye namugamba ensonga zino ez'abaana mbatadde mu ssomero erya layisi liri bwe liba lya bbeeyi tulyesonyiwe ssente bw'oba toziyina nga wali oziyina teeka abaana ku ssomero erya layisi nga nze nfa kimu abaana bange baleme kuyingira mu ntalo zaffe bo basome kyekyantwaza abaana ku ssomero eryo era nsobola obbazaayo naye singa wabadde wasobola okwogera n'ab'essomero eryo sukulu fiizi z'omwami oyo ziba zakutega butezi n'okuba essimu kati ayina ssente n'aziwaayo era ngenda kuba ku mulimu kyemmanyi ngenda kuddayo nkwate vidiyo y'omu nnyumba munda bwetunula kuba ayinza okulwana nnyo akyuseeko mugenda okujjanga ewaka we walabikanga awaka w'abantu naye nga ye mwami atuuka okukwata ssente n'agaba emmotoka n'otuuka okukaabira amata g'omwana n'otuuka okukaabira sabbuuni mu nnyumba buli kimu ng'olina kaaba bukaabi okukifuna mwami SB4 okujja ku mawulire si kuba nti njagala kutunda bintu bya musajja nze waffe gye nzaalwa ekibanja kyaffe gyekiri tata waffe yafa naye yatulekera ewaffe naye abaana bange bwe neebuuza ewabwe we wasirabawo nga ne wano yasinzeewo takolagana na kitaawe ewa maama we bamama yamuzaala omu ne mutaata n'amuzaala omu kati baganda be ku sayidi ya maama takolagana nabo yababuula era talina gwayinayo ku sayidi ya taata we akyali mulamu tamanya na bwali ne bwalwala ne basenga be ne bakubira bagamba mutugambireko taata we mulwadde tewali kati nze ekyo kyekyandeeta nnoonye ew'abaana bange kuba yatuuka n'otugamba nti nze siriziikibwa eyo so ebyo sebo byebyo naye kati ekyebuuzibwa mugenda tutereera mutya kuba maama wange olaba oli muganda wange mukuze mumaze emyaka muzadde abaana bakuze ffenna ekituwa essanyu naffe emirimu gyaffe ekituwa essanyu wakutuuta ku mukolo nga first born wo oba aleese omwami n'otuwakkale tuze ne kamera zaffe tushuutinga omukolo kyekituwa essanyu naye bwemubeera nga mugenda kugulegana bwe muti olowooza essanyu obunaalifuna ng'abazadde mwami SB4 kisingako okubeera single mother ng'abaana bo basanyufu balina essanyu lyawaka balina emirembe kisingako okusula mu luumu emu naye ng'ogenda kwebaka n'abaana bo beebake
okusinga omwana lwanaawulira emmotoka leero ddali oba agenda atandikira ku ki bwe lwaki wazudde awo esweta gigyewo ddali ayinza okutandikira awo n'olaba nga bonna emitima naawe mwennyini maama waabwe emitima gibabuuseemu kuba akomyewo tamumanyi bw'agenda kutandikira. Nze ngezezzaako okunoba nga sizze na mawulire nga ngamba kanjawukane n'omusajja ono twalika tetulina kubeera ffembi emirembe gigaanye n'aleeta abasirikale ng'olina fayiro ya $45,000 ne bakuwamba buwambi n'akusibira mu kisenge. Anti ono bw'osiba ebintu by'omumaka byonna n'obitwala ate mukudda bya mwami SB4 ngenda kuleeta lisiiti lw'onajja ku gulawundi buli kintu kye nnina mu nnyumba nga nkirinako lisiiti. Omwami wange si muguzi wa bintu byawaka, si muguzi wa bintu byawaka. Mwami SB4 nkulekedde ennyumba, nkulekedde ekibanja kyo, nkutta omufaliso kwe ngenda okusula kuba sinobera waffe nze mpangisa kazigo kuba mba saagala alabe wendi. Nkutta omufaliso gwange n'ogw'abaana n'obuseppiki n'obusowaani bwengula kuba situbadde na ntebe era entebe yaziguze mwaka guwedde. Tetubadde na makabada mu nju, ebyo twabirina nga tuli mu muzigo. Bwe twasengukayo ne tujja ne kabada zaffe entebe twazitunda tusobole okumaliriza enzigi nga tetugenda kuyingira nnyumba nnene etaliimu nzigi. Ne tujja ewaka nga ne TV teriiwo kuba tetwalina masannyalaze. Era byonna bikoze mwaka guwedde nga tugenda mu Christmas season. Omwaka oguwedde we yabigulira ebyo ebintu. Kati nandisibye ekinsiba mifaliso gwange nagw'abaana. Obuliri onobuseppiki bwe tugenda okufumbamu. Kati omwami omukulu oyo yenna emyaka gyaliko n'osooka n'owayiriza n'omukazi nti asiba ebyontu by'omuntu byonna n'abitwala. Bisiba ate tobizza. Buli woonoba mumaze emyaka 7 n'emyaka 15. Myaka 7 kujja obeera mu kunoba. Yakafumba emyaka 14 naye ndowooza yakanoba emyaka 7. Ensonga so kiba bwe kiti obufumbo bwo buzibu andi omuntu aliyo ayinza obutanonyonyola bufumbo nange ndi mufumbo ebyange nabyo byange umalu naye mufumbo bibibibye n'oyo aliyo mufumbo naye buli mwana alina ebizibu bye. So kutuula wansi kutegeeragana kuba poliisi eyinza obutabimala, kooti eyinza obutabimala, amawulire gayinza obutabimala, naye ng'abazadde tegeeragana. N'omanya nti nze nga bwe ndi omukyala nkoma wano n'oli namanya obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja. Naye bwe oba ng'owera ng'okooya obufumbo kusaba okuli eri ggwe n'ogamba waayi kanneetegule kuba okusingako omunaafiira obwereere eitha y'okutta oba gwe okumutta. Ye ekyokunzita akyogera nnyo ate nga ndabyeko bajja abituusaako era y'ensonga eyandeese mu mawulire nti nze ogwo omutima ogutta omuntu kuba n'enkoko sigisala sigulina. Kati okujja mu mawulire nga ndaba nze nnemereddwa okweyamba obuzito nga bunsusseeko nti ngezezzaako okunoba wadde agambye emyaka 7 naye emirundi egiwera 3 oba 4 nga nkwata ebintu n'eŋŋamba n'abaana bange kaŋŋende embeera egaanye kanneme mutwala mu mawulire ŋŋende mweyawuleko kuba abakazi abasinga omaaza bangi n'agenda n'alima oba n'ayoyeza abantu engoye oba n'akola akaduuka oba akabanda kyonna kyabawa obusobozi bw'aba alina nange nkigezezzaako naye omwami akunona kuba akimanyi olina kutuula wuwe ye alwana kimu kubeera mu nnyumba akufugira awo akutulugunye. Nze singa mbadde nina emirembe n'omwami wange ng'obuyambi abumpa nange nandibadde musanyufu bajja bange baleme kumanya nsonga zange nti nina obulumi oba yagenze mu mawulire nandibadde musanyufu nnyo n'embikka eby'omunda kuba tulwana nnyo okubikkako era nze luli najja wano nenzirayo nembako gwe mbigamba neŋŋamba mbadde kabuze katono nzijjako wiigi naye neŋŋamba bantu banaakitwala batya naŋŋamba waliwo akaviiri ke najjako yiiyo ogende bakusibe era omukyalo oyo mwebaza sigenda mwogera mannya naye yakwata emitwalo 10 n'agimpa. Nenfuna ekiviiri ekikadde neŋŋenda nensasulayo emitwalo gyange 2 ne bansiba nensobola n'okusasulayo emitwalo 5 kusomera esigadde ne ng'aka nkozese nga bwe tulya. Kati ekintu ekyo tubikkako nnyo kuba nakati nabiseeko neŋŋamba kandabike bulungi naye ng'obulumi obundi munda bwe bungi. Nze sandireese mwami ayina bakazi basukkamu omu mawulire kuba bagenda kuwulira yize mukyala mukulu nti lwaki nkaaba kitegeeza ali bubi tumukijjanya tumubazzeeko emirembe atuuse ku kisenge agenze ne ku mawulire naye ebyo byonna saabifuddeko nti banampulira batya nazze kuyambibwa neŋŋamba kaŋŋende ensi etegeere kyempitamu nga mpulira kisusse oguddewo omulimu gw'amanda
toyina kutunda manda oguddewo ogw'engoye toyina kuzitunda agenda kukwata simanya akutte akupangire emmotoka simanyi zikutwale kati obweraliikirivu obwo bwe bwasinze okunzijayo era singa mbadde n'emirembe mwami SB4 sandi kunoonyeza so nga tuwumbawumba omuntu ali eyo Sebo osobola mugamba kuba obuyambi bwo bw'oyagala buyinza okuba nga buzibu so kuno olina kwekubira mulanga omuntu oyo omutegeeza bannange kyonna ekintu akwaba bwekiti omulanga gwo gukubye abantu bategedde era I think kati security gyolina okufuna esooka ya mwami wo kubanga kyonna ekikutukako yalina oku reasonable alina okuwansalinga you understand so kati omuntu aliyo mukubira omulanga nti kyonna ekikutukako anti naawe era kyekimu nti naye kyonna ekimutukako tusobola okiteekako ggwe kuba tetujja kuba tebajja tukubira ssimu ng'oba afunye abatemu bamufumisa ebiso era gwe olina okuba gwe mukyala mukulu mwami SB4 nsaba ekyo osimbewo akati ffenna tetulina security etumala olw'ensonga nti omwami atunda ettaka omulundi ogusukka mugumu abantu abo bansuubiza okumpambako abaana oba okuntuusaako obulabi abantu abo bagambe ogw'omusango gwa poliisi si gwe tugulina kubuvunaanyizibwa mpozi ng'okolera kampuni ye nga mulitunda mwenna nakati oba nga tukirina mu mukono abaana naawe takirina mu mukono omuntu yenna akayana ku by'ettaka tebamuguza empewa mitundu emeka agende ku poliisi eyo ba mu Lukwanga eyeewa Kiso wegana omuyamba agende ku Yeekatwe gano omuyamba agende ku CPS wezigana ajje mu mawulire nti mawulire tujja kukola sitole anti omukulu amanga kituufu nga atunda ettaka emirundi ebiri oba bya mpewo tegalimba amawulire olajja n'obujulizi tugenda nti kituufu wano bajja mumukwata kuba tulabye abantu bangi basibye olwa amataka ngenda kuwa kampuni zaali ez'amaanyi nga tezikyaliwo olwo kampuni yali eranga nnyo yalingawo mu tawuni ku Namirembe Road okyagiwulira tekyaliwo nalowooza bajjamu bye baali beetaaga so ebyo byo kuba mulogo kuba ki kasita kijja mu mawulire poliisi nayo eyagala kuprotectinga erinnya lyayo that's why balabye emboozi yo bankubidde ewa Kiso naggulu nabo baagala so bakyakuŋŋanya bujulizi poliisi ejja kuyita esobola okuyamba kasita n'okola ekyo n'ogenda eri gye bakusindise bajja kuyamba mu nsonga eyo mwami SB4 ninamu okweraliikirira kumu era abatulaba n'abapoliisi bonna n'abakooti nti omwami wange alina omukyala bamuyita Grace musirikale ali ku Lukwanga buli muntu alina omusango amuyita naye nze okusinga mulaba nnyo ewange ng'omwami alinako ensonga za kooti mulimu lwamuwa $5,000,000 mulimu lwamuwa 7 mulimu lwamuwa 2 n'amugamba genda osirise wano ne wano njagala okuwulira nga fayiro eyo egenze empigi oba ng'esirise kati kyeneebuuza mu nsonga zino era nga ndi mawulire nsaba busabi nga bwe bansindise ku kooti ewa Kiso nti omwami wange ensonga ze yazirwanyisa ssente alina omusirikale bwamuwaanira ku nsonga mpulirize bulungi maama wange omukyalo oyo musirikale weeyo si we kiri bino ebintu birabibwa nsi yonna mu Amerika wonna babiraba andi n'abakulu abakulira poliisi babiraba kati omukyalo oyo kibanga bituufu nga tomuwaayiriza newaanaakola atya oda gye wafunye yavudde naggulu omanyiyo ye ekirebe kya poliisi ekikulu sisobola nti oyo omukyala yonna sse yonna okugenda okuwulirira naggulu takiriyo tekisoboka awo kiba kya bulimba so gwe kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo ndi bwe kiba nga kituufu nga bikolebwa biba byakomye so byebyo abaafula wenze emboozi y'omukyalo ono wetukyayimiridde weewo vo nga bikyeyongera mu maaso tusaba nga wetugambye nti nno security esooka ya mwami wo andi ne ku mwami wo security esooka yeggwe olina protectinga taata w'abaana wo
naye no kuprotectinga nti kyonna kyonna ekikutuukako kiri ye alina okuwansalinga naawe ekimutuukako bina musobola okuba nga temukyakwatagana laavu teriiwo naye muntu wo nti era ye taata w'abaana ekyetaagisa nga kyetaagisa taata yaba taata tekirivaawo ekyo kyo kyajja oba Illuminati oba atta abantu oba biki ye taata w'abaana bo kitegedde mukwano so kukwata mpola mpola bino bintu muyinza okugenda mu kkooti nga gye bakusindise bajja bayita mutuule muteeseganye obufumbo bwonna mubeeramu ebiwonvu n'ebikko andi obufumbo bwammwe buzze nga bubeeramu ebiwonvu namwe bisomoka ne mudda mu laavu era nawe tuyinza okuva wano okwosa enkya tubasanga nga mulimu n'okukacaayi nga mwatereera dda so kulaba ngeri gye mulina okwekwatamu amanya nti mwami wange abanyize mukwata bwe nti n'atereera mukwano kubanga tekibagatta weekiri omwana atali omu abadde batali babiri bo babagatta kitegedde mukwano kitegedde ssebo naye kansabe Katonda bijja kutereera mu kutereera kwabyo nti bwemba kansabe ngende mu kooti ntuuseeyo enduulu yange nga bwe yawulikise ndabe ekinaava mu kooti naye nze kye nandisabye omwami ne bw'aba ayagala makaage afune ekintu ky'abaana akikwata akibawe nze nganza nangira bulijjo nti ndi malaaya we yannyendako bwenzi tetulina bufumbo mu mateeka ebyo mbigumira ate ndi mukazi mukozi ndi mukazi muyiiya nze nja kusobola okuyiiya bwendya ne bwembeerawo naye singa anabakkiriza okuwa abaana bange school fees nga tuvudde ku bino nti ze abaana ku ssomero kubeera singa abaana ku ssomero babadde bulungi nange essomero liri ndyagala kubeera nze nalinoonya nga batandika okusoma nandibadde sikkiriza kujjayo baana naye nsaba mwami SB4 nga bwonsuubiza obutansuulirira bino abibisseeko kigoye naye nga munda omuliro gutuntumuka kansooke mmalirize kooti ndabe ensonga zino gye zinaakoma nsaba ombeererewo ssebo nga bwe wambeerereddewo weetuli tukusabira kisa andi tuve mu bintu by'okuyombagana ng'abaana abatuwulira bano abaana kyebakula bawulira kyebagenda okubeera okimanyi ekyo edda twaweerako emboozi ne munyimba abalimi babiyimba nti omwami wajjanga yiwe okuyomba nnyo buyinza obuteebeera gwe batika amatama teekamu amazzi mu matama tomuddamu nga 23 Desemba nakubira omwami oyo ne mugamba kangendeko mu lukwanga bansibe obuswayiri kuba mbadde nga nyambala wiigi embiri zibadde zakutuka wano ne mugamba kangendeko bansibe obuswayiri nangamba kale twava ewaka ne tugenda ne tusanga saluuni ng'eri bizi n'atukubira essimu ku ssaawa zaali zigenda mu 2 muliwa ne mugamba nkyaliyo ndi n'akaana kasekendi boni kange twatuuka ewaka ku ssaawa 2 n'ekitundu ng'omwami atuggalidde ebweru era first boni wange n'ayiiya nnyo n'akwata buli kisumuluzo kuba oluggi lwa galaji era yalukyusa ebisumuluzo twali luggulu ebisumuluzo kati n'ayiiya n'agenda n'ateekateekamu mukama n'asaasira oluggi ne lweggula ne tuyingira nga tafuddeeyo kumanya nti omukazi muggalidde ebweru n'omwana omuze gw'okunzigalira ebweru gwo gwafuuka muze kati mwami SB4 ne bw'onaabatika amazzi mu kamwa ku luno nagenda mu tawuni kusuubula ne ntuuka ewaka nga nzigalidde ebweru n'omwana omuto kati ye muntu atasobola gamba nti kale abakazi tuguma era bingi byeŋŋumidde naye ye muntu atasobola gamba nti kanneefuge esebo kansa Katonda bibawo tusabe Katonda tulina okusabira naye sibyangu okibanga kituufu buba oba busungu kakkanya ebbuba kakkanya obusungu nange ebbuba nga likutuusa ku mawulire ebbuba nga likwasa vidiyo ekiro ffe tetulina sayidi era nagambye singa tubadde ne sayidi singa katutole mu kamera wano tuba tuwulidde sayidi ye naye naye ku ground tujja kujja tuyinza obutajja leero oba enkyo wa wiiki eno naye mujja twekangira ku ground nga tutuuse kuba tumanyiyo mu lukwanga so gwaliyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ensonga zino azifollowinze zo kikyagenda mu maaso kuba ffe twagala mirembe
family nyingi ku 100 osanga family zitebenkedde nga 7 ku 100 zitebengedde ate nazo zigenda okutebengera nga bye bayisemu bye bingi. So kyoyitamu essaawa zino oyinza okutya okujja ku kamera, oyinza oba nga kyoyitamu kisinga ate ekya mukyala Nakajimu kyayitamu, oba osobola okuntegeera. Naye Mukama yasinga okumanya, obula tulina kwekwasa Katonda yekka kulaba nga ate byetuyitamu aseeteeza olugendo lwaffe. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Boza no kuyigamu kuwengana ku magezi. Musobola tuwa ku magezi mu comments awo tukoze tutya. Mukyalo no muwe ku magezi akoze atya okulaba nga obufumbo bwe butereera, obufumbo bwo kyabwagala bo wakoowa. Nsaba Katonda atuukiriza olunaku lwe naabeera single mother. Ate nga buli mwaka aba kuva mu single mother kyagwa obwagala bugendamu. Mami SB4 nze waffe siziika n'ekitange saamujjanjabako. Ne baguba mukolo gwa mbaga sirina mbaga gyonna gye ngenzeeko waffe, naye nga bafumbirwa, babatikkira, bawasa, bafa, baabya ennyimbe, nafuuka musibe lwa bufumbo. Sikyaza bantu waka lwa bufumbo, sikola lwa bufumbo, emikwano agingobyeko lwa bufumbo. Sirina kalungi nakamu, siremesa bantu kufumbirwa kuba abasajja tebafaanagana. Naye nze sirina kalungi nakamu kenfunye mu bufumbo okuleka abaana bange. Bokka benfunyemu nti kyekirabo Katonda kyampadde mu bufumbo emyaka gye maze 15. Omwami atunda amataka, agaba amamotoka, singa mbadde mukazi ali mu ssanyu nandibadde omwami bw'aba asenze ku sayiti zeezo afissaayo kaataano kwataano n'akugamba mukyala twatoba fembi kaako katerekemu ssente zo. Yandibadde yagamba dda nti mukyala wange ekiduuka ekyo ky'oba otuulamu nze ebyaffe bya ttaka bya season oba bya kibaala bya season ne watali ssente obenga naawe osobola okubaako ky'oteeka ewaka. Kuba mu nsi muno ffenna weetuli naye tetumanyi nkomerero yaffe eriwo ddi. Singa omwami akuleka nga akuggyeko emikwano, akuggyeko ab'ekika, akuggyeko ab'eŋŋanda n'atuuka n'ava mu nsi, bagamba baalinanga ssente nga yeematira yeewulira obulwa n'omuntu n'omu akuyamba. Kati otuuka ne wootandikira nti oba ntandikire wano ntandikire wanga toyinaawo okuba takutendese kukola akwagala mu seppiki kukunyangoye na kufumba kubeera mu nju obwo nga ababusanikiddeko. Nze ne bwampa akantu nga katono naye ng'obwongo butegeera nti wano bizinensi njisuula wano njongerako, ekyo kiba kimmala. So watuukiriza byayemi mu kamera watuukiriza nakukkiriza okukola nakukkiriza okuziika okugenda ku mikolo obufumbo kyabwagala? Mwami SB4 ebyo byonna oyo omwami muzanyi wa comedy kuba olaba atuse n'okugamba nti mumukuba. Ekyo kimenye nnyo omutima nti leero mbadde sisuubira kuba nkubya akafaananyi wootandikira okuba omusajja afaanana bw'atyo. Zino zonna reference n'ensonga zonna ze ntutte ku poliisi singa mbadde nkuba omwami oyo nandibadde nga ndooza mumukuba nemmala nentula mu nnyumba nensirika neŋŋamba kati nnona kinnamukubye era nandibadde mukuba ne mugamba kati nina gye ŋŋenda okuziika bw'oŋŋaana ŋŋenda kusabula. Naye akugamba geza okwate ekkuba ogendeyo n'omanya bw'atanzigalira bweru ansambye era n'omaliriza nga weefuze. Naye bw'agamba omusajja omukulu oyo nti mmukuba ng'alina mu kamera simanyi byanywa naye ababimubuza bandibirekeddaawo. Weesunga ku lwefuuka single mother. Ye mwami naye amanyi nti ennyumba yeeyo abakyala bangi abagyegomba okubeeramu. Amanyi obufumbo bw'olimu abakyala bangi abagamba singa asegukawo bw'ati nze ne waanankuba omusajja ne waananvuma nja kufumba. Kino nkyogedde tuli mu mawulire. Singa nfunayo omuntu ayinza okukkirizisa omwami wange okutuwanga sukuulu fees n'obuyambi bw'abaana, kyensaba kiba kimu nti atufunireyo obuzigo kuba emizigo tegivunda. Ne bw'aba stopinze okutuwa obuyambi nga mmanyi obuzigo buli nsobola okugyawo sukuulu fees w'abaana oba obujjanjabi. Lwaki olowooza nti ajja ku stopinga obbawo obuyambi? Akikoze nga ndina mu nnyumba ye, omukubira essimu n'atagikwata, n'omuweereza odiyo n'amuwuliriza n'amulekaawo, naye nga ssente azirina n'abamma ekyokulya n'otetenkanya. Nze mwami SB4 mbadde nga njoza engoye
nga ngenda nenkutama nenkunya engoye enfunira abaana bange ekyokulya nze omwami wange singa kkiriza okuwa abaana benze tampa kuba nakkiriza okusalawo kwange kwe kwantunda gyali kati bwe mbansazewo emyaka 15 ngifiirwe nga sirina kyenkungudde akwate eky'abaana bange akimpe ne bwe buba buzigo nga buli ku bbali nze nja kugenda mpangisa omuzigo ennyumba ngimulekere ne bakyala be babeere mirembe kuba ennyumba sigiyinaamu mirembe sigiyinaamu tulo sigiyinaamu ssanyu ate nga mwami SB4 bwe tutuuka okuva mu nsi ebyo byansi batupimirako katono ennyumba nsobola ogikuuma ne mbawa asikali waayo okumala emyaka emirala 15 naye nga ngenda kuva mu nsi nga sirina kyendekedde baana bange nti kino bakigabanye kya maama waabwe. So gwali eyo emboozi eno otwa ku magezi ki kubanga ye ekyagenda mu maaso tukoze tutya tusa ku magezi ag'enjawulo gwe wenna nga oli eyo temutulekerera mu nsonga eno kuwengana ku magezi tetusaba buyambi bwa ssente nti mutuwe ku ssente obola kuwengana ku magezi tukoze tutya okuva mu kizibu kino tubadde ne mannyinaffe Nakajimu n'omukulu Serugo ebyabwe byo ndowooza mubiwulidde kyebuuzibwa biggwa bitya biddawa ani musobya ani ayina okwetereeza nze naawe ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli atutekamo akasente abaziwa and Sons tubaagala nnyo basange awo ku Mukwana Arcade gwe wenna nga onoonya blanket eziri mu original amasuuka ebitanda emifaliso pillowcases obutimba bw'ensiri nga biri mu original weekwate bannaffe baziwa and Sons essimu eri ku screen okwo bakubireko bakola delivery paka ewo ku mulyango bannaffe abasente buto gwe wenna nga olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba nga oli eyo mu UK oli mu London oli mu US Canada ensi ezo ng'olina ebizibu ebyenjawulo weekwate bannaffe abasente butto bajja kubeera nga ate bakumalira ebizibu ebyo onoonyeza empapula biganye onoonyeza obufumbo bizinensi biganye okutambula weekwate bannaffe basente butto tojja kubeera nga ate owejjusa kumala wali ku kamera ne Kamada Albert ye editor waffe mame Fatin kutumiddeko nnyo mu Dubai awo Sando.tg nkutumiddeko nnyo brother wange my younger bro wali you Bola Mission Man U United kutumiddeko nnyo daddy wange kutumiddeko nnyo manager wange Sisi Fei nkutumiddeko nnyo mu Dubai awo Kalevu nawe nkutumiddeko nnyo mwebale kubeera nga ate mutuwagala nnyo nanda Saudi Arabia tubaagala nnyo bamikwano mwebale nammwe kubeera nga ate mutuwagala nnyo team SB4 Media WhatsApp group tubaagala nnyo temujjanga okwo nawe wenna asharinga waka waffe okumusaasaanya tubaagala nnyo beera bulungi weeraba.